إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان بيبيتيبوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وحفظكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. تكميون تبارك الله فيكم. نومسوم وفي سلسلة دروس حول الجنة والنار. emisomo ejetolera kujjana ya Allah tabarak wa taala n'omuliro gwe nga tuli ku muliro gwa Allah azza wa jalla gwe tukyatambula nagwo. Omusomo gwaggwa nga twalaba allazina la yukhalladuna fi nnari, abantu abagenda okuyingira omuliro gwa Allah tabarak wa taala naye nga tebagenda gobeeramu lubeerera na lubeerera. Era twalaba be baliwa ne tutandikako ku grupu esooka alfiraqu almukhalifa lissunna, ebibinja ebyawukana ku sunna oba ku nkola entuufu. Barakallahu fikum. Olwaliro biidhnillahi taala njagala tutandike ne grupu eyokubiri nga yegamba nti almumtani'una min alhijra. Almumtani'una min alhijra, abantu abagaana okusenguka. Abantu abagaana okusenguka. Kikola amakulu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala singa ekigambo ekitibwa alhijra tukisooka ne tukiwaayo omugabo ne tulaba kitegeeza ki mu busiraamu bwaffe. Wa barakallahu fikum. Ekigambo alhijra kijja nga kitegeeza ebintu bya mirundi ebiri. Waliwo alhijra okubeera nti osenguka oba ova ku kikolwa ky'obadde okola oba ku mbeera gy'obaddemu, ne wabeerawo alhijra okubeera nti kitegeeza okusenguka al-intiqaalu min baladi shirki ila baladi islam, okuva mu kitundu ekifumbekeddemu shiriki n'obukafiiri tosinzizaamu bulungi Allah subhanahu wa ta'ala. Eddiini ya Allah azza wa jalla teyeegazaanya n'ogenda mu kitundu ekirala ewali eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, oba weesobola okubeera nti yeegazaanyiza wonaasinziza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi. Wa barakallahu fikum. Kakati ekyo kiyinza okubeera nti hijra dakhiliya au hijra kharijiyya. Kiyinza okubeera nga ensi eryemu naye ne kibeera nga kyetaagisa okuva min mantika nga mu districti okiwulidde oba qariya ekyalo n'ovaamu n'ogenda mu districti endala, oba n'ogenda fi qariyatin ukhra mu kyalo ekirala. Kisoboka bulungi nnyo okubeera nti ekitundu oba ekyalo w'obadde owangaalira ng'obukaafu bufumbekeddeyo buyitirivu, nga shiriki afumbekeddeyo muyitirivu, nga okunyigirizibwa ku sayidi y'obusiraamu kufumbekeddeyo kuyitirivu, n'ovaayo n'ogenda mu districti endala oba n'ogenda mu kyalo ekirala ewali akalembereza mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati eyo hijira ebeera dakhiliya, munda mu nsi. Kati ate ne wabeerawo hijira ey'okuva mu nsi ng'oyolekera nsi ndala, okuva mu nsi ng'oyolekera nsi ndala. Kati mathalan
omusiraamu n'agamba nti hapana nze mu nsi eno sisobola kunyigirizibwa abasiraamu nga banyigirizibwa tebakkirizibwa kwaziina tebakkirizibwa kusaala banyigirizibwa kugamba nti hukuku z'obusiraamu buli kimu nga tabbu njereere ne bagamba nti hapana katusenguke okuva mu nsi eno tugende mu nsi endala wetunasinziza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi nga tuwegazaanya mu ddiini yaffe ne basenguka ne bava mu nsi eyo ne bagenda mu nsi endala wa barakallahu fiikum. Kati bwe twogera ku hijira tutegeeza kino ekyokusenguka okuva mu kitundu oba okuva mu nsi wotasobola kusinziza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi ne mwolekera ekitundu oba ensi endala wemunasinziza Allah tabaraka wa ta'ala. Otherwise hijira ezingiramu ebintu bingi. Waliwo hijira eya gondi eya kitiswadiya nga asbabu kwegamba za hijira nga byanfuna, ne wabeerawo hijira nga bya ntalo, ne wabeerawo hijira nga bya bulwadde ng'obwo wahakaza. Naye tugenda kusinga kwetololera oba kino kisinga kwetololera ku kiri kye tubawadde al intiqalu min baladi shirki ila baladi islami, okuva mu nsi eya obukaafu we bakunyigiririza tosinza Allah subhanahu wa ta'ala oba mu kitundu ekirimu ebyo nosenguka n'ogenda mu kitundu wonegazanyiza mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala oba mu nsi wonegazanyiza mu kusinza Allah azza wa jalla. Hijira ya sharia era omusiraamu ate takkirizibwa n'akamu n'akeddagala ate okuva wasinziza Allah subhanahu wa ta'ala nga yegazanya alina emirembe ate n'agenda mu kitundu ekirala watasobola kusinziza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi, oba n'agenda mu nsi endala watasobola kusinziza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bulungi, ate ekyo tekikkirizibwa. Sheikh agamba barakallahu fiikum, la yajuzu lil muslim, tekikkirizibwa ku musiraamu yenna an yuqima fi diyari al-kufuri, okubeera nti awangaalira mu nsi oba mu kitundu eky'obukaafu ekifumbekeddemu obukaafu ne shiriki, idha wujidat diyarul islami, singa ensi oba ekitundu ekirimu obusiraamu kibeera nga weekiri, khasatan n'okusingira ddala idha kana mukthuhu fi diyaril kufuri, bwe kibeera nti okubeera kwe mu nsi oba mu kitundu eky'obukaafiiri ekyo ya'riduhu lil fitna, kinga kireeta kwega kimuteeka ku bikemo ebitagambika, nga kimuteeka ku bikemo ebitagambika. Barakallahu fiikum. Ebikemo mu ddiini ye, ebikemo mu kuttibwa, ebikemo mu bulwadde n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Agamba nti walam yaqbalillahu udhura alladhina takhallafu anil hijra, Allah subhanahu wa ta'ala teyakkiriza oba takkiriza excuse y'abano abaawukana ku kiyitibwa hijira, abagaana okusenguka. Faqad akhbarana alhaqqu anna almalaika tubakkit hadha asinfu min annasi hala almauti. Allah tabaraka wa ta'ala ow'amazima ow'ekisa ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla yatubuulira dda nti bamalayika bagenda kukaabya, bagenda kuyirigombya hadha nisfu min annasi hadha sinfu min annasi, hadha sinfa min annasi, gurupu eyo oba kategori eyo ey'abantu hala almauti, mu kiseera wali ekyokufa. Wala ta'dhuruhum indama yad'una annahum kanu mustad'afina fil ard, tebagenda kubawa excuse, tebagenda kubala excuse yaabwe bani bamalayika, tebagenda kubala excuse yaabwe bala abagamba batya olwokubanga beefuula, olwokubanga kugamba bapretendinga okuba nti annahum kanu mustad'afina fil ardi, nti balinga banyigirizibwa mu nsi, nti balinga banyigirizibwa mu nsi, mustad'afuna baba underdogs, nti balinga bawansi, balinga banyigirizibwa, okiwulidde, naye nga balimba bulimbi. Allah tagenda kukkiriza excuse eyo. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba inna alladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim, bano bamalayika bebasanga nga bagenda okutwala emyoyo gyabwe
okiwulidde bulungi mu kutwala emyoyo gyabwe nga beeryazaamaanyizza bakubyeko obulyazaamaanya. qalu fima kuntum, bamalayika bagenda kubabuuza nti naye mmwe mwali kuki? Okiwulidde mwali kuki? qalu kunna mustad'afina fil ard, bagenda kubagamba nti bannange ffe twalinga tunyigirizibwa mu nsi, tetwalina way out, twalinga tetulina busobozi kusinza Allah waffe subhanahu wa ta'ala. qalu, babagambe alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, ensi ya Allah tabaraka wa ta'ala teyalingazi nga musobola okusenguka ne mudda mu kitundu ekirala, ne muva mu kitundu ne mudda mu kitundu ekirala, oba okuva mu nsi okudda mu nsi endala. Allah agamba atya? fa ulaika ma'wahum jahannam, abafanana nno bwe batyo abagana okusenguka ku eddiini yaabwe, ma'wahum jahannam, obuddo bwabwe muliro jahannam, wasaat masira, buddo bubinnyo, buddo bubinnyo, buddo bubinnyo, iyazan billah. Allah agamba subhanahu wa ta'ala illa almustad'afina min ar-rijali, okujjako abalinga ddala nga kituufu banyigirizibwa mu basajja wannisa ne mu bakyala walwildani ne mu baana abato, la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabilan, nga tebasobola mu butuufu kufuna way out, makhraj. Okiwulidde bulungi, tebasobola kutambula, tebasobola kuva mu kitundu, tebalina busobozi bwonna, wallahi nga bituufu tebalina. Okiwulidde bulungi, wadde okubeera nti n'amakubo tebagamanyi, tebalina ngeri kijje banagakwata, oluusi nga nago gennyini tegaliiwo. Allahu akbar. Suratul Nisa 97-98. Sheikh agamba falam ya'thuri llahu min haula'i illa almustad'afina alladhina la yajiduna hilatan lilkhuruji. Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza oba teyakkiriza oba siwa kukkiriza excuses z'abafaanaganako bwe batyo, okujjako bano betugambye ba underdogs, kwegamba abanyigirizibwanga ddala, okiwulidde, nga bateekeddwako embago, tebalina ngeri kijje basobola kutambula, tebalina ngeri kijje basobola kwetaaya mu ddiini yaabwe naki, kweganga bali awo tebalina we out, wala yajiduna hilatan lilkhuruj, nga tebalina na buddukiro. Okiwulidde bulungi, nga tebalina na buddukiro, tebalina kugamba ngeri yonna yakolamu kugamba nti bafulumye oba bavudde mu kitundu ekyo bagende mu kirala. wala yahtaduna ila tariqi alladhi yusiluhum ila diyari al-islam, nga n'amakubo gennyini agabatuusa mu nsi y'obusiraamu oba mu bitundu by'obusiraamu mu butuufu nga tebagamanyi. Okiwulidde bulungi, oba oluusi nga tegalinawo. Allahu akbar. Mazibe nebifaanaganako bwe bityo, weegali mazibe, bali usajja balina road blocks ku makuba ago, bakyekinga bakola batya, kati nga mbutuufu tebakola ki, tebasobola. Eyo kategore barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala yajijjamu mu b'okuyingira omuliro oba mu b'okubonerezebwa yawmal qiyama wa barakallahu fikum. Ekyo nekitegeeza baddu ba Allah azza wa jalla nti n'omuntu yennyini nga bwe tukyogedde era nti ayinza okubeera nga awangalira mu kitundu kyawangaliramu. Sheikh waliwo yabitusomesako Sheikh Muhammad Quraish Mazinga, naye nga ekitundu kyawangalirako bwagira bwati mulirwana ow'emmanju mbizi ze zikabirayo, ate bwogira bwoti maaso bide bya kanisa bye bivuga aleluya nafuuka aleluya Yesu Kristo biki ebyo bwe bityo, bodda ku ddyo baala ennene etagambika. Okiwulidde bulungi, bodda eno Allahu akbar, nga byonna kwegamba yeetooloddwa bukaafu. Okiwulidde bulungi, abaana babatangira butangizi embizi zizanyira mu lujja lwabwe naki. Allahu akbar. Oyo musiraamu bwatyo tasaana era takkirizibwa kubeera nti awangalira mu kitundu ekifaanaganako bwe kityo, n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi, eno yeetooloddwa mbizi, eno yeetooloddwa bidde by'ekkanisa, eno bw'ogira bwoti ate masabo era. Allahu akbar. Tosaana musiraamu kubeera mu kitundu ekyo, wabula okubirizibwa okukola hijira, ove mu kitundu ekyo odde mu kitundu ekirala woonasobola okwegazanyiza ku ddiini yo n'okukuumira abaana bo eddiini yaabwe. Okiwulidde, osanga omuntu nga afaanaganako bw'atyo ate nno ng'apangisa na bupangisa, ate gwe ezambi ly'obeera nalyo ate libeera dde n'okufa obufi. Okiwulidde, ate gwe oba oyitiridde buyitirizi bannange, ng'opangisa na bupangisa, ng'opangisa mu kitundu ekifaanaganako bwe kityo. Ya akhi taqillah, oluganda beera nga otya Allah subhanahu wa ta'ala, ofubutuke
mu kitundu ekifaanaganako bwe kityo odde mu kitundu woonasobola okubeera nti at least weegazaanyiza mu ddiini yo wa barakallahu fiikum. kategori endala aljairuna fil hukmi, abalyazaamaanya mu kulamula barakallahu fiikum. Naam, anzala Allahu sharia, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yassa eshariya, yassa obusiraamu buno liyaquuma annaasu bilqisti, abantu basobole okubeera nti bayimirizaawo obwenkanya. Okiwulidde bulungi? Abantu basobole okubeera nti beewala obulyazaamaanya, bajjawo obulyazaamaanya, bayimirizeewo obwenkanya mu kukolera ku shariya eyo ne mu kugiramusiisa. Naam, barakallahu fikum. Wa amara Allahu ibadahu bil adli, Allah subhanahu wa ta'ala n'atakomaoko n'alagira abaddu be okubeera nti bakola ki? Benkanyankanya. Yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ti inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani. Allah subhanahu wa ta'ala alagira al adl, obwenkanya, wal ihsani, n'okulongoosa. Suratu Nahl 9. Wa farada ala al-hukami, Allah azza wa jalla n'atakomaoko n'abeeranga yakifuula kya tteeka ku balamuzi, ku bakulembeze, wal qudaa, n'abalamuzi al-hukma bil adli wa adami al-jawr, yakifula kya tteeka yakiteeka ku bakulembeze n'abalamuzi okubeera nti balamuzisa oba basala obwenkanya, n'okubeera nti tebalyazaamaanya bitonde bya Allah, tebalyazaamaanya baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala inna Allaha, mazima Allah owekitiibwa, ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, abalagira okubeera nti muzzaayo oba mutuukiriza obwesigwa. Okiwulidde bulungi? Mutuukiriza obwesigwa singa muba mwesigiddwa. Okiwulidde? Oba mwalyazaamaanyako, Allah azza wa jalla abalagira okubeera nti muzzaayo obulyazaamaanya, bwe mwalyazaamaanya mulongoose mutereeze. Allah azza wa jalla abalagira okubeera nti muteeka mu nkola obwesigwa, okulamuzisa amazima, okukola kutya, naam, okuzzaayo ebitereso bye baabateresa mu bwesigwa eri bannannyini byo, abaabawola bye baabawola. Allah azza wa jalla abalagira okutuukiriza, okubeera nti mubisasula. N'agamba nti wa idha hakamtum bayna an-nasi, bwe mubeeranga nga mulamudde oba nga mugenda okulamula wakati w'abantu, an tahkumu bil adl, okubeera nti mulamuza oba mulamula na bwenkanya. Suratu Nisa 5:8. Naam, wakad tahaddada al-haqqu alladhina la yahkumuna bil haqqi bin nari. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yathreateninga at-tahdid, threat. Okiwulidde? Owekitiibwa Allah azza wa jalla kwegamba yalabula amakulu, yatiisa, yalaga akabenje. Okiwulidde bulungi? Akamaanyi akali kwani? Alladhina la yahkumuna bil haqqi bin nari, abo batalamuzisa mazima oba batasala bwenkanya oba batasala na bwenkanya. Okiwulidde? Abatagoberera mazima n'abalaganyisa owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuliro, oba n'abatiisa omuliro gwe owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Faqad rawa Burayda, hadithi ya Burayda ibn al-Husayb, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala, umbaka wa Allah alayhi salatu wa salam yagamba, al-qudatu thalatha, abalamuzi ba mirundi esatu, wahidun fil janna, omu wa mujjana, wa thnani fin nar, ate babiri ba muki ba muliro, omu ye w'omujjana yekka, bana abalala ab'emirundi ebiri ba muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala. N'agamba mbaka sallallahu alayhi wa sallama, fa amma alladhi fil janna, wabula oyo wejjana oba agenda okuyingira ejjana ya Allah tabarak wa ta'ala mu balamuzi abo, farajulun, ye musajja oba ye mukyala, arafa al-haqqa, eyategeera amazima, wa qada bihi, n'agalamuzisa. Okiwulidde? N'asala obwenkanya, n'atambulira ku mazima ago kye gagamba, ne bwe kibeera ku ye yennyini, ne bwe kibeera ku mwana we, ne bwe kibeera ku nnyina amuzaala, ne bwe kibeera ku kitaawe, ategedde amazima n'alamuzisa amazima ago oba n'agatambulirako. Barakallahu fikum. Agamba wa rajulun, n'omusajja oba omuntu omulala, arafa al-haqqa, ategeera amazima,
fajara fil hukmi n'alyazamanya mu kulamula neyekubira okiwulidde oba nakweka amazima oba nakolera ku nankane ku bujulizi obw'obulimba naye ng'akitegedde nti mubutuufu obujulizi obw'amazima obw'obutuufu bugamba kirala okiwulidde naye ye n'ajwetekawo awo obw'obulimba kati nga balooya olwaleero ebiseera ebisinga obungi okiwulidde Allah abasaasira abasiraamu abalimu ate abaluŋŋamye abanywereze ku kituufu naye bagenda ne bategeera nti omuntu mu butuufu yasse oba yabbye mu butuufu nti kakati nze mbuulire ekituufu ono n'amubuulira ekituufu kyennyini nga bwe kiri essente wazitwala nti essente nazitwala okiwulidde nti bwagenda wali mu kaguli n'atandika okupangapanga n'alaga obujulizi obulala naye nga wallahi bonna bwa bulimba amazima yagategedde naye wallahi alamulira oba awolereza ku bukyamu abono nabo boolekedde akabenje tokalabanga maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala anti Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti waman yashfa' shafa'atan sayyi'atan yakun lahu nasibun minha. Allahu akbar. N'omuntu awolereza oluwolereza olubi okiwulidde bulungi oluwolereza olw'obulyazamanya amazima agamanyi ali mu kujweteka ali mu kubuzaabuza ali mu kukola bunnanfuusi akimanye nti ezambi liri ajja kufunako ate nezambi lyennyini tahayulu okubuzaabuza kuno kwennyini n'akyanga n'alimba n'akola atya kugamba afubutukayo ng'afunye amazambi mayitirivu nnyo kigambo ky'abamanyi naam obusiraamu butugamba nti attahayulu fil harami haramun okola olukujjukujju oyimirizeewo haramu okola olukujjukujju otaase haramu okola olukujjukujju kwegamba obuzeebuze haramun kibeera haramu okiwulidde mu sharia tekikkirizibwa kati mutuufu looyange oyo afubutuka waawo ng'afunye amazambi mayitirivu nnyo ge yeewangulidde mu kaseera mpagirawo oba mu kaseera katono nnyo bwekati okiwulidde bulungi katono nnyo bwekati mwana watu ng'agobolodde amazambi mayitirivu okiwulidde agobolodde obusungu bwa Allah tabaraka wa taala obutagambika wa barakallahu fiikum na'udhu billah kakati nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti omulamuzi ow'okusatu wa rajulun omuntu qada linnasi ala jahlin omuntu kugamba alamula wakati w'abantu ala jahlin nga naye nga mutuufu byalamula tabimanyi okiwulidde bulungi byalamula tabimanyi amateeka gennyini kyegagamba tagamanyi naye waali awo ategeeza nga bw'agenda okulamula era n'alamula okiwulidde naye ng'alamulira ala jahlin alamulira ku butamanya ignorance okiwulidde bulungi nabbi amwogerako sallallahu alaihi wasallam naye mu ngeri yemu ng'agamba nti fahuwa fi nnaari naye yennyini agenda mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi erimu Abu Dawuda wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum n'olwekyo awo nawo twegenderezeewo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala naam kategori endala nga yeeyokuna alkadhibu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallama okulimba ku mubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama okulimba ku mubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama amakulu nti abalimba ku mubaka wa Allah azza wa jalla abo butereevu bagenda mu kyoto wakiwulidde bulungi abo ekyoto kibalinze naam Sheikh agamba nti aqada ibn al-Athir fi kitabihi al-kabir Ibn al-Kathiri yalaga mu kitabo kye ekyamaanyi ekikulu ennyo kye bayita batya Jami'ul Usul n'alaga ki faslan omulyango mulamba okiwulidde bulungi kasaabu mulyango saaka fihi kathiran min al-ahadithi allati tuhadhiru min al-kadhibi ala ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallama n'alaga mu hadithi mpitirivu ezekesa okiwulidde bulungi ezekesa ezitiisa okulimba ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezigana okulimba ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faminha muzo ma rawahu al-Bukhari wa Muslim waliwo hadithi Bukhari yalaga ne Muslimu wa Tirmidhi ne Tirmidhi kadhalika mweri an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nga hadithi faku Ali mutabani wa Abu Talib radiyallahu anhu qala yagamba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغامبو مبكا الله عليه الصلاه والسلام لا تكذبوا علي بنانغ تمنيمبانغاكو لا تكذبوا علي تمنيمبانغاكو بنانغ فانه من كذب علي ومنتو ينا مزمدلو منتو ينا انيمباكو oba nimbilira oba agamba nti nagamba nga sigambanga
nti nakola nga sikolanga yaliju nnar, omuntu oyo agenda kuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billah. ومنها نمو حديث ايزو إيرا إزتغانو كلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري حديثي nga elimu Bukhari, Imam Bukhari yajiraga an Salama ibn al-Aqwa faku sahaba gubaita Salama ibn al-Aqwa agamba sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, na huyo mbaka wa Allah alayhi salatu wasalam nga agamba man taqawwala alayya ma lam aqul, omuntu yenna njogeza ekintu kyonna kyesigambanga wano attaqawulu kitegeeza ki? Oshuulidde bulungi attaqawulu alayhi salatu wassalam kitegeeza ki? Idha qala anhu ma lam yaqulhu, singa omuntu yenna ayogera ku nabbi sallallahu alayhi wasallam ekigambo nga takigambanga, ne bana abagamba ku nabbi sallallahu alayhi wasallam ekintu nga takikolanga, nabo bagwamu mu kulimba ku nabbi sallallahu alayhi wasallam. Oshuulidde n'ekyo nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti omuntu yenna anjogeze ekintu nga sikyogeranga, okiwulidde bulungi, animbirire ekintu mbu nakigamba so nga sikigambanga, nabbi agamba ki sallallahu alayhi wasallam, falyatabawwa maq'adahu fi nnari, yetegekere. Atabawwu kitegeeza ittikhadhul manzil, okiwulidde bulungi, okwefunira ekifo wogenda okugira okutuula oba okubeera oba okuwangaalira. Kati nabbi akugamba sallallahu alaihi wasallam gwafaanana bw'atyo nti weetegekera ekifo kyo mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa minha, era mu hadithi ezo ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi, mwemuli hadithi era Imam Bukhari yajireta munakali mu kitabo kye ekitibwa Sahih al-Bukhari, wa Abu Dawud fi sunanihi, ne Abu Dawud mu kitabo kye ekitibwa Sunan Abi Dawud, an Abdullah ibn Zubair. Oshuulidde bulungi hadithi ngeva ku Abdullah ibn Zubair an abihi Az-Zubair ibn al-Awwam, ng'ajijja ku kitaawe gwe bayita Az-Zubair ibn al-Awwam, abo be bamu ku basahaba abanene ddala mu yiri mweno. Qala, yagamba sami'tu Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nawulira omubaka wa Allah alayhi salatu wasalam ng'agamba nti man kadhaba alayya muta'ammidan, omuntu yenna animbako ng'agenderedde, falyatabawwa maq'adahu minan nari, yetegekere ekifo kye mu muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala. Allahu akbar. ومنها إلى مزو ما رواه البخاري ومسلم، حديث بخاري يرجع نمسلم عن المغيرة بن شعبة، نجفك مغيرة متبني وشعبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامب ينبك والله عليه الصلاة والسلام يجامب إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، مزمدلو كني مبكو نوغامانتي نجامب نغسيجامبanga tekufaanagana ng'okulimba ku muntu omulala noga nti gundi yagamba nga tagambanga. Tebifaanagana okulimba ku nabbi sallallahu alaihi wasallama n'okulimba ku muntu omulala, tebifaanagana. Ezzambi ly'okulimba ku nabbi libeera ddene nnyo okusinga okulimba ku muntu omulala. Okiwulidde bulungi, noga nti gundi yagamba nga tagambanga. Okiwulidde, barakallahu fiikum. N'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama nti faman kadhaba alayya mutaammidan, omuntu yenna animbako animbirira amakulu ayogere ekintu nti nakigamba nga sikigambanga, falyatabawwa maq'adahu minan nari, yetegekere ekifo kye wagenda okutereza obutululiro bwe. Okiwulidde bulungi, wagenda okuwangaalira mu muliro gwa Allah tabarak wa ta'ala, mu muliro gwa Allah owekitiibwa azza wa jalla. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Olwaliro biidhnillahi ta'ala katukomaawo naye management ya Hamad Islamic Center yantumye mbategeeze muwandiisa abaana bammwe. Saagala weerabire nti bakutegeezezza nti bakoma ku kibiina kyakuna okuva ku nassale okutuuka ku ekibiina ekyokuna. Barakallahu fiikum. Byombi bitambula bulungi biidhnillahi tabarak wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basobozese muleete abaana bammwe mu Hamad Islamic Center muleme okwejjusa biidhnihi tabarak wa ta'ala. Ate bategeezezza era ekirala biidhnillahi ta'ala nti omukisa gwa basaries gukyaliwo.
gukyaliwo barakallahu fikum mwana ayingira ekisulo n'asasulayo kitundu ky'essente omwana n'asoma eddiini ye barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum wano wennyini era kambategeeze nti jamiyatu dawa salafiyya hijjan umra nabo bantumye mu ngeri yemu ne sahaba hijjan umra services bantumye mu ngeri yemu nti muleeta abantu bamwe oba muwandiise amannya gammwe abanakola hijja mwewandiise biidhnillahi ta'ala ebiseera bitambula barakallahu fikum mubeerenga mujja mu ofiisi biidhnillahi ta'ala office ziri dawa ziri nakasero okiwulidde bulungi eza hijja mujje biidhnillahi ta'ala babakulembere babakozesa hijja ensalafu babakozesa hijja eri ku sunna zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضى سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.